omusajja kiti kya muwogo awan Catherine Kusasira happy birthday omukyalo ono yomu kwa abakyala abalina hits e Kampala ku hit okitegedde bulunyo. How are you doing beautiful mama Kabina presidential advisor mkyalo ono Lawrence anyirira bannange mpiseeko ku office yawo leero side zawali we bayita ekizimbe access building sikusanzeewo naye baŋŋambye so nga togeddeko kasimu era nga njagala okwongera okwagaliza amazaalibwa amalungi omukyalo ono Catherine Kusasira olunaku lwe gulewezezza emyaka 38 era nga twamuguddeko tugezaako omubuuzaako obya presidential advising bituuseewo omusaala akyakufuna oba bamukuba teke nga full figure tugamba bamukuba side kick. Catherine Kusasira ekisooka byonna yeebazizza Mukama olw'emyaka 38 gy'amuwadde ku nsi n'atujjukiza atandika okuyimba mu mwaka gwa 2013 2005 yatandikira okuyimba but professionally yatandika okuyimba mu mwaka gwa 2013 professionally ng'ayimba ebya ddala okutwala music as a career. Catherine Kusasira agaye muno talina kyatakoze talina muntu gwata meetinze mu ggwanga lya Uganda because omuntu asembayo ku meeting wasiye president ya mu meeting era ayogera naye bwayagalidde kabaka yabamuyimbira dda nayebaza nnyo Katonda wabula avuddeyo n'avumirira abayimbi abalowooza muno bakabi era nga beesudya nga balowooza basobola omubaako kye bamukolako agambye abagatta abaaba basatu sikyo Emma agambye muyimbi ali omu yekka mu ggwanga lya Uganda gwasobola okuba nga tatya bamuyita Sindaleera Sanyu nali wano Lawrence nga nkugamba nti Sindi ye king of the music. Why? Ndeka agambye bana basigadde gatta Shiba omugatteko Fiye Mutoni omugatteko ani omulala Babarita abakuba basatu n'agamba mpa y'amanya g'abakyala wabala n'agamba kwata Kalokasiita omugatteko ani Lawrence omulala omugatteko bonna basatu abatwala lumuso so omukyala Catherine Kusasira ebimu ku yayogedde yatulaze obujulizi bwa ssente zabadde asasula eri GULU n'agamba muno omusomo guno yagutaddemu ssente nnyingi nnyo era ssente zo abadde esasulya wooteeri wabeera abadde yeegulira ebyokulya wabula nga talowoozeza nti oba jena agenda kukola kyagenda zimuddiza. Yagambye omusomo guno gwabaddewo lwakuyamba bayimbi era natulaga ne receipts okuli ssente nga yaspendize almost 2.5 million mu bbanga lya weeks 2 zebakoze zebamaze GULU era n'agamba maaso awo usanga bana ba streamlining industry eno sente zo zijja kola kizijja komawo era abeere nga akola kinga afunamu. So ebimu ku bintu byanyonyodde byabadde about abaana be yagambye omu ku baana be omuwala ayagala nnyo okuyimba era agenda kubaamu training asookubamu n'afuuka ate omuntu omuyimbi ow'amaanyi nnyo wano mu ggwanga lya Uganda ne mu East Africa wonna. So njagala muteeke omukyala manyiddwa Catherine Kusasira ebimu ku byatunyonyodde naye yasiimye nnyo omukyala Spice Dana. Spice Dana is very good at singing era Spice Dana she's a promising talent ajja kubakola ajja kubanga chikira Uganda mu maaso eyo bulungi nnyo naye yagambye abayimbi abato mulekeraawo okwesudiza ku bayimbi abakulu kubanga yasabula ekisooka eddoboozi teyeetaaga ddi practice nga n'agamba waliwo abeemunyonyo eddoboozi basooka ddikola kiddikera ku makya ddikola naye ye eddoboozi lye alikola bweriri. Basebo ne bannyabo mwendi ntawaana n'ensi COVID yawona bulungi. Tugere ku bayimbi okubanga bagende ku era gwomu ku bayimbi abamanyikiddwa okuba nti batuukirira pulezidenti we Kaguta Museveni. Olowooza ekintu ky'okugenda eggulu ya solution okutereza industry ya Uganda? Yesebo kya makulu nnyo kubanga bwe tutuukira Genosale tubanga batuukidde President Museveni tumuwewulako ku bimu bye yandibadde akola alina ebyokukola bingi nnyo ne bwe tugenda eggulu ate Genosale ayagala nnyo music industry muntu ayagala nnyo abayimbi yensonga lwaki kyamukwatako n'agamba kangende ntereza ennyumba eyagwamu olwatika ennyumba yonna waba eguddemu olwatika nga mulimu ebitali birungi kitegeeza ennyumba eyo toyongerako bwongezi ennyumba eyo ogiyiwa noma n'ogizimba buto nebeera y'amakulu kyekitulika eggulu kyakutereza music industry si kufe fekka wabula n'abaana betuzadde abaliddako. Mami omuntu ajja kwebuuza mwali eggulu kweba Jerusalem n'abawa certificate etegeeza ki? Certificate yali ya attendance okuba ntwaliwo eraga nti twali mu meeting eyo ne be twali tusoma
twabikwata ngaba artist abaliyo kuba bintu bingi batubadde tumanyi ebiri mu music industry church bana batukulembera tutambula tutya bayimbi bangi tugenze mu kuyimba nga tebamanyi ajabuzi mu kuyimba olwokuba gundi yayimba nenga tamanyi wawagwa byembi batubaddeko nti UNCC tuyamba ki National Culture Forum tuyamba ki Ministry of Gender tuyamba ki kugana tubera nga tuso bitegeera kubanga tuso binyonyola abantu abalala abayimbi tubadde tuine tubetamanyi byetwayize gulu ngaffe ate bigenda kuyamba music industry ogenda mu maaso Abana Uganda ne bebuuza omuntu atali muyimbi asomye kyakya abayimbi amaze emyaka egisoka mu 10 okuyimba tekikwetaagisa genda mu studio kuyimba kasitobera ne talent n'okukonyina okubanga atuyigiriza nakyo kitone talent kitegeeza ali creative yes oba amaanyi ge bali mususse nga mutata government bagezako bassa wansi kubanga mumadde mu mayingidde emirimu nga buli okola kutya mumadde mu mayingidde ng'abayimbi government mugibanyisiza okutuuka si kyekyo naye kiseera we kibadde tutuuse ekyokuyimba ng'osanga abantu bavuma abantu nga muyimbi ng'akozesa amaanyi g'okuba nti nno muyimbi kyobola bagamba nti sitaani yali muyimbi abayimbi bakola ebintu eby'enjawulo ebyewuunyisa abantu kakati wabaawo omuntu ng'ayagala kutereeza music industry omuyimbi yeeyisenga muyimbi twakyebaliza Katonda okuba nti genosale y'omu ku bagenda okuteekawo amateeka mu kuyimba kubanga tutambula bulungi nga tutambula ng'abantu abalala abantu abasinga balina ministries bagwamu mu art abasinga tebamanyi nti tugwawa kati genosale bafuddeyo kubanga asobola okuyamba ba musician oba art industry kubanga mu art industry tugwamu abantu bangi nnyo abayimbi banamawulire buli muntu mwena mweje mugwa kitegeeza twebaza mukama okuba nti bwaba yavuddeyo nabanga ayagala tuyamba wetufunira abayimbi tuli baavu abayimbi tugenda kufuna tutya kiba kitwongeramu amaanyi okuba nti omuntu atutaddeko omukono ogw'amaanyi nga genosale ajja kutuyamba ettaka lya copyright okubeera nti likolebwako n'omukono ogw'amaanyi ng'omuyimbi tekikwetaagisa kukola kivulu okufuna ssente twogere ku lisiti eyafuluma ogambye nti abayimbi muli baavu aba lisiti yafulumye abayimbi abamu abeyita ba superstars bafunye millions of money ate abamu tebafunye kati nga eyo lisiti yali ya kicupuli teyali ntuufu kubanga temwagirabako nti yaliko Wuma Uganda Musician Associations yekulembera babayimbi bonna kati eyo yaliko bawuma yali ya kicupuli ate kibira kya superstar kubanga ogambye nti Wuma yekulembera abayimbi tulabalo n'ekibiina eky'aba superstar of course nabo bakulemberwa Wuma ekyokwegatta mwavudde ne mwegatta mwegasa olw'okuba nti Wuma eri waggulu wa superstar yalina structure Wuma nenga bambajifalinga okuba nti abayimbi muli bakozi ba mugenda kulaba nti ebigenda okusinga music industry bigenda kutereera kubanga teri bayimbi teri ministry tamulanga tena amateeka kwetambulira kakati tebalowooza naye kati twajjeyo magezi na kumanya mu music industry tufuna tutya kiwawe tugwa tetwajjeyo sente zimuga abantu zibagamba twagenze kusabiriza kufuna sente naye kino kirekawo omuyimbi omuto wa wansi kuba mwengeri mulina ate kyetukola kyekigenda okuyamba omuyimbi omuto atandika kuba tugenda kubateerawo structures okuba nti bafuna gye bandibadde bafuna mu kuyimba ng'omuyimbi tosooka kugenda kumala kukola kivulu okufuna sente waliwo abayimbi boolaba basinga ennaku zino bwe bateekayo etteeka lya copyright ne baga nti buli muyimbi agenda kusolozebwako 5,500 kitegeeza kalo nantongo oba omwana omulayi natandika okuyimba ajja kuba mugagga nga sente azirina nga tazisose zijja ku stage kigenda kuyamba abayimbi abato abatandika kuba kati tuli mu kukifuluma ate ffe abamu tufunyeemu waliwo batafunyeemu kati betuyamba okuba nti banabo tebeetamwa kuyimba omwagenda eggulu mwagendanga ekibiina ky'aba superstar abayimbi abamu mwabaleka abantu basinga beemulugunya mwawuddemu abayimbi tetuyinza kuwabulamu bayimbi bonna basinga bajja era basinga batusangayo twaliyo abayimbi nga 100 sisuubira nti abayimbi 100 twandibadde tusobola okutuuza eggulu abayimbi 13,000 kubanga abayimbi tuweze 13,000 tubona bandibadde bajja ne balaba genosale so tufuna embeera egenda okubayamba ababali representing nga bolaba abegundi ab'omu north bajja ab'omu east bajja buli omu ne batuukawo ne baba nga basobola okubaddiza information gwenga gwe presidential advisor era the same time omuyimbi w'eggwanga eri paza ali mukufiira mumuyambi muti muyinza okuba nga kyemumanyi kirala naye tenaye nga manyi kirala naye abayamba leripazo nabo bagende mu maaso n'okumuyamba naye nsuubira embeera gy'alimu oba gyatuuseemu
Subira ne government ina we kutoa mkono gwe. Sajja ali ali mukoli magana ntino yagenda yagala okubalwanirira eggulu. Tetujja kwagala bya tujja kwogeza byama naye nsubira bwe yali agenda ebbombo si ye yetwala ebbombo kubanga edde ebbombo mind dwaliro lya maje. Yes. Abantu basinga bagamba mbunne eggulu babagobye obugobi nga temulina na sente zasula hotels mu nusu kakiri kitya. Saba nze ne receipt njirina nyinza ogikulagako nasudde million 2.7. Jitulage mama. I have it. Jitulage. Tubere bakaka. Saba tuwasasula. Ono Catherine Kusasira. Munjongeze bulungi nnyo. Boma Hotel. Eno million 1.75 n'endala receipt yasooka. Inasasula enaku z'omwezi nga mmeka. Nagisasula million 1.9 ndako. Wamu toto yabadde ya million 2 mulabe wansi. 1.17 zinasasudde sebo. Ye toto yonna. Zabanga kyeryo. Lunaku lumu. Weeks 2 sebo. Ono Catherine Kusasira accommodation. Sikatoza lireo n'abaana. Kisa kya mukama nabo mbazayira lero kikudde Uganda mulese. Ese Uganda mulese.